Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Anna kati gende mu ndobeso tulabe munnaffe ono ye tompe namba nga gye wampadde jjo genda kwevuma olunaku lwatambula n'obusemba buli noloza ntiisibwa abesemba buli tebatuteesatiisa wekimanyi tuli balo nse bampita mukujja bwa biti mu ndobeso waŋŋambye ekkubireko jebaleko sebu kale bana yewebale kunkubira notindagala omusaase mukunja omwami wange wanje omwami unino maama essimu ezikira nze ndi mukyala musumbo naye omwami wange ennaku zino kimutegeera omwami wange ennaku zino simanyi gy'asula yesebo nga njagala kumanya bw'aba ayinayo omukyala omulala ntegeere wa waasula awatuufu kakati olwo byali bitya nange ennaku zino yakyuka si yooli gwe mbadde nina ono nina mulala engeri gyeyeyisaamu yokka naye nga bw'omukubira essimu agikwata alina lwazikwata waliwo lwatazikwata ate bwebuziba kisukka kati obeerawo otya awaka mu byetaago ebyetaago asobola okuteera ku ssimu n'akulimba n'akola ki byonna n'obigumya naye nga njagala kumanya amazima kati bw'omanyi okole ki niyo kiddako kale beerako ku ssimu tovaako dakiika 22 ezakayita ku ssaawa emu BTFM. Halo? Sebo? Wanji Sebo? Nga wabula walagawa? Nga jendi Sebo? Ante uwote kato chaliwo, uliwa? Natambula munze ndibiri mujande. Kakati? Yes Sebo? Simanyi oba osobola okujja mu bwangu. Obwangu nzija koleki? Anti mukazi wo waliwo omusajja gwe mulabye naye nga amutwala mu loogi. Omukazi omulabye bamutwala wa? Mu loogi. Omulabye bamutwala mu loogi? Oba bamutwale naawe. Emirimu gyange ndi mukola tombula bya mukazi. Gweno sirimba omukazi bamutwala mulabye nga bamuyingiza mu loogi nenjagala okuba ebifaananyi ne bandaba babadde baagala nakunkuba bamutwale nange era sirimba ndi siriyasi oba bamutwala bamutwale ze namukowadde omukazi alya akola ki omukazi alya alinga akasanyi alina sene zimuliisa naye bannange lwaki olangira omukazi ebyo owaye lumwaterabira n'alyamunzu ate mu nnyumba olalambire mu nnyumba naye ggwe naawe biki by'ogamba yeetaagako nze omuntu ng'okola mu state house okola ki yeetaaga okola mu state house nga sente sizakuyiriba awo omuntu owonja musobola naye zino sente z'okuyiriba sikyalina sente zimuliisa n'amutwala senga omulabye n'azimusindikidde sente ku mobile money kwatandikira bannange ono oliyita okuwulira mazima era kubere mulungi n'ebifaananyi zotawanakuba muleke bamutwale bannange omazeeko ebyewungula sikumalako kyewungula ekisooka gyakoma okulya era gyakoma okuba n'amaanyi nze kiro asuza ku ntujja kutebuukye bannange siyate mwagaza yeetaaga ndogoyi mpozi naye naawe biki by'oyogera owaayi oyo tekyetaaga muntu oyo amaanyi galina yeetaaga ndogoyi ate endogoyi etya nze tagenda kunzitira mu nju muganda wagendeka kakati nkole ntya bamutwale nze nkuwulira mazima ze nakoowa ekiro nsula ku ntujja
nno ndi mirimu gyange ate zenkoza zirya ne zisigala nga tezimaze siriiwo. Kyeke muddusa. Yeetaaga njovu, yeetaaga nfalaasi. Ne lujja naye nze nsuubira nti ekimutiisiza lwakuba ono alayika ayagalamu kasente. Kaakati mwana waani gw'osindika ku ndogoyi? Ono mutiitiizi naawe. Bugenda kukya lunaku lumu nkusuubiza nve ku ndobeso. Ebintu ebyo omuntu oyogera otya muno musindikize ku ndogoyi. Ono mutiitiizi talinamu kasente ate oli omanyi waliwo omuntu gwe weeteekako nga ye muli wansimbi kati wewe najjuliriza kiri talinamu. Endobeso mugiwulidde omukazi talidde aleruka. Amugulire ate gyakoma okulya n'afuna amaanyi amusuza ku ntujjo. Esya n'alimba. Nze mulugwe Emandi Kijumba Coach Mugombola e Rwanda. Yesebo. Naye bannange omusajja yakoowa omukazi. Kuganda. Omukazi yandibadde yeefunirayo na muntu alina ku maanyi nga muvubuka. Nze mulugwe Emma. Nalooza biri ku maanyi. Nze nange biri ku ssente. Biri mu bukodyo. Ndikosebo ono wajja Blavson ndiene ebyoga. Kaakati naye amazima nate kisukka. Kisukka. Sajja ayinza okuddeko omuwulidde alyanga kasaanyi. Alyanga kasaanyi ate amaanyi ne gamuwala. Anja n'ebiri ne bagirya gyakoma okulya n'amaanyi kati omusajja. Katwalise yanoonya ennamba ye. Omusajja n'agamba owaaye ate ennamba ye era tetugimanya nga tebannajja. Onoonya ennamba yo mu byenfuna. Nalawo gaite Bukunda. Omusajja agambye nti amaanyi g'atalina. Oyo abasajja abo atalina amaanyi mu kunja mwekaza. Omuntu n'ajuliriza endogoyi oba osusse. Nedda gamba ebyo mwagala ebisinga n'obubagira obubasiba ewaka n'ekirala. Ogamba otya nti nno omukyala alya nnyo ate n'ogaa nti amutwala. Ngereko omusajja nga mwavu. Amaanyi temulina teeka mwekiba ku bintu nalawo gaite Bukunda. Oyogera ne Asumani Bakale mutasava wane zirowe. Omukazi yononye omusajja omukazi anoonye omulala. Anoonye mulala. Ayubu ndi bwiki wano. Naye mukunja nze kankubuulire kino. Omuntu ng'ali ku muzigo n'ofuna omuntu ajja ennyo mu kunja era nze amagezi gempa muganda wange. Oba kyekizibu yeeyongereyo. Omusajja apangisa. Omukazi ali mu kulya ate babuziba n'amutuusa. Oba emmere gy'amuwasi yemuleetera okuba. Nedda ssebe omukazi akendeeze mu kulya. Ebintu tebaliwe batyo ku mizigo era muganda wange yeeyongereyo. Kumpi kwagala mulira mu nju.